basimbudde okuva ku Lutiko ne basabira ku baana abaliko obulemu ku ssomero lyabwe okumpi n'ekkanisa ey'Akayiwa. Beeyongeddeyo ku ddwaliro Mengo n'oluvannyuma ku Sanyu Babies Home ne balyoka boolekera mu kisaawe e Kampala Mukadde. Ngeri emu n'Abakristaayo ku Uganda Matters Katwe basoose kusaba oluvannyuma ne batambuza ekkubo ly'Omusaalaba nga basimbuddwa Canon Ide Sebunya. Ono akubirizza Abakristu okubeera n'ekisa n'okukola ebyo Yesu bye yakola ng'abafiiririra. Era senga si lunaku luno senga Mukama waffe teyafa ffenna twandibadde tetuliiwo kubanga ebyawandiikibwa bigamba senga Kristo teyafa ffenna twandifudde era ffenna twandibadde twagenda kuye. Omusasi waffe ayogeddeko n'Abakristu ne bamubuulira amakulu g'okutambuza ekkubo ly'Omusaalaba. Yesu yafa okufirira okubeera ffe yafa ensi yaffe terere. Tuteekwa okufa era n'okufiira awamu naye era tetuba tukuza okufa kwe kubanga tumanyi naffe nga Abakristu tuteekwa okubonaabona. Ekkubo wentambula nsijjukira Mukama eyatufiira ku musaalaba nga mu Yowaana 13:6 bwe kigamba. Ismail Nsubuga ne Williams Buyondo be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV.